Mr. Soze Ekibooziboozi. Anti gwa kibooziboozi. Lumu tuli eyo ku ssomero byennyumya si byawala 2017 awo. Bwali bwa kumakya awo nga tunaatera okugenda mu break. Kati girls wing ngamba sayidi ya dormitory y'abawala twalina omuti gwa ffene mu luggya. Si mu luggya mwennyini wabula gwaliko eno nga ku nsonda mu luggya lwa dormitory. N'abalenzi nabo balina omuti gwa ffene ku sayidi eyaabwe naye ng'ogwabwe gwo tegukyassa oba gwali gwabaaki. Kati twalina omuti gwa ffene. Omuti ogwo bambi gwali tegutusuulirira nga buli ttaamu gulina okubeera ku ffene buli ttaamu. Kati mu kusooka abalenzi be baagulinnyanga naye ng'abalenzi bwe balinya ffene oyo kyaseezi ntono nnyo abawala ffe okumulyako. Nga bajjamu wanula basitule mbu batwala eri ku kiyungu kusalaasala, bwe batuuka ali ku kiyungu bayitawo bwisiswi nga bamuyingiza dormitory yaabwe temujja kumulyako. Kati abawala ne batuuka ne beediima ne bagaana okuddamu obalenzi okujja eno wanula ffene, abawala nga be beerinnyira ffene waabwe. Kati baatuuka ekiseera nga bawanulako ebikuzeekuzeemu ne babikweka. Nga babikweka eyo wansi w'obutanda. Kati here comes this day. Lwali lumu omuwala ono yali wa senior 3. Bwali budde bwa kumakya tunaatera okugenda mu break olwo bafunyemu gundi options. Kati bo olwafuluma mu kiraasi omuwala ng'ajja awalampa muti gwa ffene ku makya okwo. Kati dormitory yaffe we yali maaso gaayo twali mu kakeegi ffe ng'abawala nga baasibawo akatimba nga waliwo engeri ya geeti. Kati nga maaso ga doomi yaffe waliwo ekisaawe. Bw'ofuluma kakeegi kaffe odda mu kisaawe. Kati ng'abaana be bafuluma mu options basobola okujja ne batuulakawo mu kisaawe kasita mutasaagaasagana ne mutuulamu ne muconcentrate nga tewaba buzibu. Era nga omanyi eby'abaana b'essomero olowooza bonna batuula wamu ne baconcentrate nga abamu baabanga mu kuzunga kudda n'okudda wali kuba library yabanga temala ku accommodatinga ssomero lyonna. Kati munnange ono omuwala nga awalampa miti banne bamugamba naye gundi kumakya kuno olunaku lwa kusoma kumakya kuno omwana omuwala okeera owalampa omuti yabaga temunnyumiza. Kati nga abasiniya bano bo baali baasalawo tendesi nga mbu akageri nti bo tebali abato abe bagendanga okulinnya omuti ogwo naye nga bwe balinnya omuti temujja kulya ku ffene abasigadde mpozzi okumulyako nga gwe nannyini kamba akasaze ffene oyo oba ku bakulu aba alinnya ffene oyo olinako kyaliwo. Awo kati gwe kiraasi endala yonna ojja kulyako naye oba toli wa kiraasi eyo tojja kulya ku ffene oyo. Meaning bw'eba siniya ono eyalinnye ffene temujja kulya ku ffene abasigadde bonna abatali basiniya wano. Kati munaye omuwala ndowooza bambi kyamukwatako n'agamba tukoyo tulyako ffene naye n'asalawo olwalampe kumakya ng'awalampa ffene. Ng'awalampa kati bino ebyokumpimpi byonna baali babiwanuddeko nga biweddeko ng'awalampa mpaka eri mu kasolya agenda anoonyanoonyako ekikulu nga bw'akubakubako bw'ati. Abamulagirira nga bamulagira gendako ku liri ettabi gendako ku liri aba ali eyo oba yalinnya miisi oba ettabi kwe yaliri eryali lyekoyerakoyera edda. Bannange tuba tulyawo tugenda owulira tumanyi oba nduli ya ffene yeevaayo waggulu. Family ng'omuwala ava waggulu mu kasolya ka ffene k'omuti gwa ffene ng'asooka akkirira mu kubya obufaananyi ng'omuntu ova eyo yonna waggulu ajja bw'agwako ku ttabi lino bweriri bweri mu kasuka bw'agwako awo wonna nga wamanyi ffene wona amwanula n'avaayo ng'ajjayo kuba ku matabi ag'enjawulo naye bw'ati bwe yavaayo. Mu kuvaayo yavaayo n'ettabi ndowooza kwe yali ayimiridde. I think kwe yali ayimiridde yavaayo nalyo
omuwala ng'ajjanga yekkata ku ttaka. Wansi oluggya lwa dormitory yaffe lwali lwa mayinjayinja, awantu awo waaliwo amayinjayinja, kati awo wennyini we yagwa. Yagwira mukono gwa right oba yagwira ku ludda lwa right. Kati mu kugwa bw'ati yagwa okuno okugulu kwa left kwewanise bwe kuti mu butabi obutono ku ttabi eryo lye yagwa nalyo. Mu kwewanika yagwa omutwe ogutunuza eno ku dormitory nga amagulu gatunuza eri wansi mu kisaawe, kitegeeza ng'amagulu gatunuza eri mu balenzi kuba abalenzi be baali mu kisaawe. Naye ekirungi nti yali ayambaliddemu bayika. Ate n'ekirala sikaati za yunifoomu zaffe tezaali zino ez'ebikindo, nedda, zaali zino zidawo pockets, nti eba tekukkirizza kwegaala nnyo era weetuuka n'ekufunza amagulu. Omuwala ng'agwa ku ttaka n'ettabi lye. Kaakati ng'awo ffene alyoka naye ffene yajja naye ndowooza ye yamusinza sipiidi, ye nga y'omuntu yasinza ffene sipiidi, ye omuntu eyasooka ku ttaka, ffene n'alyoka ajja. Byawanuka biffene nga 5, ebisatu byamukuba, ebirala byagwa wabbali. Ffene yamugwira, ekimu kyamukuba wano nga ku mutwe, ekirala mu lubiriizi, kuga ne ffene yalinga amwesasuza, ekirala ne kimugwa eno ku bigere. Naye omuwala bwe yagwa wansi teyaddamu kwenyeenya, oba byaddala yazirika oba yatya kuswala kwesitulawo awo, teyaddamu kwenyeenya. Bannange katubone emiwabo. Abadduse okuyita Nansi badduse kuba Nansi yali taliiwo Musiikibbe ng'agenze ku kampasi. Bannange katubone emiwabo. Abaana ne bakuba enduulu afudde kuba omwana olwagwa bw'ati ku ttaka teyaddamu kwenyeenya. Afudde. Bannange essomero galigwemu ensasagge. Abaana abaali mu kirasi abaali basigadde basoma bonna ne bavaayo. Kati awo abaddukirize ffe abaasooka ne tumuggyako ettabi, ne tumusikayo mu matabi ge yali awagamiddemu, abamuyoolawo ne bamuyoolawo mpaka Musiikibbe ng'afunyeeko obuwundu butono. Naye kyenzikiriza alabika yafuna internal bleeding, ya bleedingira muli munda, ate bleeding ebambi nnyo. Nga bamutwala Musiikibbe, ng'omwana bamwambula nga batandika muwujja, ng'omwana adda engolo ng'olowooza yeenyeenya, nga bamuwujja omwana ateyeenyeenya, nga bamuyisaako awo, bamukaleka first aid, nga Nansi amuwawo ka first aid, omwana nga teyeenyeenya. Awo abasigadde abaali balina zi classes nga tugenda tutandika ffe kusoma. Kati bwe bayadde ngulu oluvannyuma lwa bbanga ki, naye nga buli wamu asinda nti wamuluma, buli wamu wamuluma. Nga ffeesi etandise okuzimba, baamujjanjabako katono awo ku ssomero, ne bamuwa paasi awo twadde ewaka. Naye kati imagine ng'oli muzadde oli waka, oli kugwira na wano na wali onoonya school fees wa mwana, ogende owulira nga bakubira essimu nti tusindise muwala ogundi avudde ku muti n'agwa. Omwana wa boarding avudde ku muti n'agwa kumakya. Bannange era bwawebuuza omwana, bannange abaana tubalirire ng'abazadde nga bamutuma nga bamusindika nga adda waka, oba eka bamutwala mu ddwaliro, oba bamuwera obujjanjabi waka. Naye yalwawo okukomawo ku ssomero. Yamalayo omwezi nga gumu ewaka. Yakomawo n'atunyumiza nti baatuuka ne bamutwala mu ddwaliro, ne bamujjanja, ne bamukubamuko ku mpiso, ne bamugamba yali yafuna internal bleeding, nga omusaayi gwafulumira munda nga guli omwo gwefukula ne gwekwata. Yakomawo nga alina bandage ku mugulu kuba omugulu gwali gwekaakamu, n'omukono nga gwamenyeka, si kumenyeka nti eggumba liveeyo. Byonna baamuyungira ewaka. Naye bannange abaana, ebintu ebimu tulowoozaako bazadde baffe. Kuba bannange
kati imagine ng'oli muzadde ne school fees tonnazimalayo bakusindikidde mwana muzimanya ate avudde ku muti gwa ffene omwana omuwala mu Rover Senior 3 nze naye nsuubira kirabika n'emiggo yagirya ewaabwe eyo. Kyekyo ekibooziboozi kyange bannange mugyebaleko. Mr. Soze ekibooziboozi. Anti gwa kibooziboozi. Mr. Soze ekibooziboozi mbalamusiza Sozimo members. Kansubire buli omu gyali ali bulungi. Mr. Soze ngenda mpuliriza ekiboozi kyono sister wa intro yatugamba nti baabakubira ku buko. Nange nensijjukira olunaku lwe baatukubira ku buko. Mr. Soze ffe kalica yaffe abanyankole abakiga abatoolo kati ebino ebyokutwala abakyala mu misana ebyokuwasa misana tebiri komoni kale bibaayo naye si nnyo ekiri awo abasinga bagenda kiro simanyike kawondo kakubye eddirisa eno mbaga eyo bwetyo kati sister waffe agenda atuuka emyaka by that time yalinga 18 obanga obwo obudde abasinga bafumbirwanga 18 17 19 sister waffe nga atuuka obudde bwagenda kufumbirwa afuna omulenzi bakkaanya buli kimu kiwedde kati nga gyatugamba nti agenda kufumbirwa tumuwerekere bwe nange nga twambalanga tetulumba kiro obwo obudde okulumba kiro ndowooza twagendanga ssaawa emu awo kubanga obudde waliwo tugenda nga waliwo akazikizazikiza nga omuntu bwakulaba tasobola kutegeera nga tugenda mune tutuukayo tusanga nga baatufumbidde ng'omuziki kyekyo obudde kana buno obuyimba buno simanyi sigonsiimira n'ekitooke kifansalira bwe bwaliwo netusanga nga netutuukayo ne batukubira netulyoka netuleeta omuziki naye netumala netuyingira muki netuyingira mu nnyumba jjukira bw'otwala omugole asookera mu kidaala ekyo ekidaala simanyi omugole asooka mu kidaala n'atuulako ne bbaawe balina ne bye bakola awo nemumala nemudda mu nnyumba mu nnyumba ya musajja oyo aba awasa kati munnange nga tulya ekimere kati bwe twali tumaze okulya ekimere kiwedde nga batugamba waayo mugende mufulumeko ebweru mugende mukole ki muleeteko ku musiki kati nga tufuluma naye nga tetunafuluma netusooka netubabuuza mugenda kutuwa sente meka nga twogera ku bya sente bano tubawa bweziti ffe twagala zino zetugenda okubawa ffe twagala bweziti kati netubeeramu ebyo zino zetunaabawa ffe tetuzaagala twagala bweziti munange nga bagamba okay kati mufulume ebweru omugole omusajja agenda kujja mu abawerekedde mufuluma then bwe mumala okufuluma then ye najja nakola ki nayingira mwe ne mubeera eno nga muleeta musiki then ngaali eno kati olumala nga mujja mwongereza waliwe mwakomye naki nga musaba sente ze banaabawa munaye nga tubasaba batugamba tetujja bawa ffe tujja kubawa bweziti zetulina obwo budde no twali twagadde buli omu bamuwenga 5,500 z'ebyo ebiseera kati bo nga baagala batuwa 2,2 netugamba ani azitwala mwalimu n'abakyala abakulu basenga abaffe kati nga senga waffe bbaawe naye yali ali eyo naye nga alimu eyo famire nga akozeemu ye akola embaga twamusangayo bbaawa senga nga gyali eyo kati senga nga fe abazze naye kitegeera kati munnange nga twogera ku sente bagaana kati bwe bagaana ne bagamba bwe munaba temwagadde naffe tetugenda kuzibwa waffe nga tugamba ani asigala wano nga temutuwadde sente maama nnyabo bagamba muna temuzaagala musituke mugende kati omugole nga ayagala kugenda naffe kati omugole bwe yatuuka nga ayagala kugenda naffe munnange nga bagamba talina gy'alaga wali toliwo nga batutandika ow'ekisapato kiikyo wakiboko ng'aleeta kati bbaawa senga n'akwata senga n'akupa omusajja yakuba omukyala nengamba ya allah fuba budde twali bato myaka 9 10 11
kate nga waliwo ne bakulu baffe n'oyo senga in fact yali mukulu nnyo obwo budde nga batukuba kyonka waali wala ziri ssaawa 8 gwa kiro 9 nga tudda waka bannaye twatomera amayinja gatukoona ebyala okudda ewaka ng'ebigere abasinga bitoonya musaayi. Kati bwe twatuuka ewaka nga tubagamba nti batukubye ne sente tebazituwadde, nga bagamba babakubye tebawadde na sente tiye nange bano nga bajja jjukira bwaba atuta afumbirwa lwa 6 leero bano Sande ne bajja kukola ki, ne bajja kweranga nti be balina ki, be balina omuwala tebamunoonya. Bano nga batuuka babagamba yo omuwala bano bazze naye mwabakubye ne sente zebawadde baagala temwazibawadde, nga bagamba kati twagala feyini, mujja kutuwa feyini yakuba abaana mutuwe ne sente zaabwe. Mune nga babakuba feyini bagamba twagala feyini yakakadde, abantu ne mubakuba budde bwa kiro ne musula nga mubatambuza, batukuba ne batugoba ne batuuseeyo wala nga bakyatukuba emigo ne senga n'ayita n'ewuwe kati bwe babakuba feyini ne bamala ne babagamba nti kati mubaweze baali baagala zennyini, ne batuwa naye era tebatuwa zennyini zetwali twagala, nga batuwa buli omu ng'atwala 3,300 kati bwe nawulira ono sisita wa intro ng'ayogera nga babakubira ku buko, ne ngamba ate ffe ekyaffe kyasukka, ffe baatukuba okutta